Sebo oli otya mukulu obulamu si bulungi amanya bampita Mulindwa Lawrence kitulese ku poliisi wano okufuna bwenkanya kuba tulwa poliisi eri mu kubuzaabuza omulimu gwawe gukyagiremye omusango tegusaatwala mwezi mulamba ng'ogamba okyali mu kunoonyereza ng'ate esiiba mu ghetto wano ng'ekwata abantu abatalina misango naye omusango gwe tuliko tuli ku musango gwa muto waffe ayafiira wa Spice Diana gubattirwa Spice Diana gwe musango gwe tuliko tukomyewo tulabe ekyekigenda maaso kuba tulaba poliisi eri mu kubuzaabuza omulimu gwayo gukyagiremye. Siri bulungi n'akatono mbuuze ensonga ki? Bampita Ketra muganda wa Henry eyafuuka omugenzi era ennaku z'omwezi nga 3 wiiki eno yennyini agenda kuba aweza omwezi bukyanga afa. Siri musanyufu lwa nsonga omuntu gye yafiira oba gye bagamba nti gye baamujja abantu abo tebakwatibwanga. Tulabye abantu bangi abafa bayinza osanga omuntu ku dduuka oba ewantu gwasookerwako okukwatibwa oba okuvunaanibwa kijja kitya nti omulambo ogwo guvudde wuwo gwazze gutya ne bakuggyako statement naye oluvannyuma nga tumaze oziika muganda wange tuze wano ku poliisi okukola statement okugulawo file. Olunaku lw'Emmande twagenda ku scene twagigulawo nga tumaze omuziika then ku Monday ne tugenda ku crime scene ewa Spice Diana ewagambibwa nti gye bajja ki omugenzi oba yali afudde oba yali tafudde tetwagala kumanya kuba ffe twamuziika ensonga eri nti yavaayo atya baamukuba batya bweba yali mob justice obujulizi buli luddawa oba okitegeera bwaba teyali mob ate okusinziira nze bwe natunulira omulambo we gwali gufaanana kuba nze natwala obuvumu ne mukebera omutwe ng'aliko ekiwundu omukono ogwa left gwaliko ebiwundu ebigere nga byonna babimenye bweba yali mob twatuukawo tewali wadde ttafaali ewa Spice eriraga nti baamukuba. Poliisi weetuuse egamba nti bagenda collectinga just call data. Oluvannyuma lwa weeks 3 tebafunanga data oyo bali mutubuzaabuza era nvuddewo ayo nga mugamba nze obusungu bunnuma omutwe gunnuma n'okaaba nkaabye nga mpulira bubi. Twagala kumanya yayingira atya kuba buli omu awa statement yiye abatuuze bawa birala. Waliwo omusajja gwe ngenda okwogera akola mu media bamuyita Jacob Omutuuze mukulembeze wange nze Ketra nze ndi mukulembeze w'abavubuka mu Bunnamwaya division nga female youth. Jacob Omutuuze ompulira wampeereza message ng'oŋŋamba nti message eyo gye nasindika nakola bubi nnyo ntya waŋŋamba nga tuli ku poliisi wano we wayogerera n'oyogera nti ekiro ekyo we twava ku crime scene wagenda ewa mukwano gwo Spice mukwano gwo mbu okusinziira ku ggwe nze nali simumanyi mulaba mawulire Spice nti omugenzi muganda wange omumanyi mu campaign zo yalimu ne ttiimu ya Spice ekyo kikakasa nti nno olina ky'omanyi nti beetegeera n'omugenzi. Ekyokubiri n'ogamba nti wagenda ewa Spice nti nno yakulaze n'akatambi n'okalabako ekitundu nti omulenzi yali munda mu kikomera bwaba yali mubbi batuwe fote gyeraga olwaleero teri ali waggulu w'amateeka. Nina obujulizi leero kankusuubize nti ngenda kaweereza mawulire bakakase nti Jacob Omutuuze chairman wa Bunnamwaya division akulembera nze Ketra n'omugenzi naye oli mukulembeze we tewavaayo kola buvunaanyizibwa bwo ng'omukulembeze. Nina voice note ekakasa nti Jacob Omutuuze wayogera ebintu bino woba obyegaana jangu onsisinkana ewaffe. Waliwo n'omuvubuka mukulembeze era munnange antwala ku municipality chairman Koko the promoter nakubikira nga muganda wange afudde naye nga tumaze okuva ku poliisi nga ne Jacob amaze okwogera bino ensi byegenda okuwulira olwaleero ng'ogamba nti Spice akutumye mwogere ne famire yange mwogera mutya ku musaayi oguyiise we mba muli innocent ng'ekintu temwakikola. Justice must prevail.
Amanya nze Simbwa Fred. Nkomyewo olunaku lwa leero ku poliisi y'e Kibuye nga nze kulondoola omusango gwe twawaaba oba oguvunaanibwa abakulu bano wammanga okuli Spice Diana Omuyimbi ne manager we Roger mu nsonga z'okutta muto waffe Nsamba Henry ono gwendaga ensi eno eyafiira mu kikomera kya Spice Diana bo nga bagamba nti batta mubbi kyenkyawakanya n'essaawa zino. Kino nkirabula eri Spice Diana era oba gy'oli ompulira. Spice Diana amateeka bagaganyo tuyamba kuba ngenze paka mu ofisi ya CID okumbuulira ensonga eno wa IO watuuse naye nga ndaba talina bwerufu talina ansa ntuufu gyampa. Aŋŋamba akyanoonyereza fayiro agenda gisindikira DPP smart DPP akomewo alagira ebiragiro. Tulabye ku nfa y'abantu wano nalabye juze Makerere balina omwana gwe basse nga seemu omwana yakafa bakwatiddewo abantu abasukka mu 5 nakati essaawa zino bakyali mu buduukulu naye nga tebamanyi na mutuufu yamukoze eki yamuse. Spice Diana ne manager Roger mu ggwanga lino mmwe baani muli babaavu temugambwako omwana bukyangaafa omwezi mulamba temuvangayo yadde okulaga ensi eno ne gavumenti etulaze nti egenda kubaako kye tukolera. Kino Spice Diana ne manager Roger bwe tuba tuganya ofuna obwerufu tugenda simayo omulambo. Spice Diana ne manager Roger Spice kino nkyogera nkiddamu teeka obukuumi ewuwo tuleeta mulambo wagutto oyagala kugulya tuleeta mulambo ku kikomera kyo gulye tujja kuba bamativu nti kye wamuttira wali oyagala kulya omatire ng'olidde omulambo gwo. Wanyise ekiddako poliisi weba ebintu ekyabibuzaabuza ffe kye tugenda okukola ye Nsamba Henry katumuzikuleyo tumutwalire Spice Diana kuba yamusaddaka kufuna kulya abeere bulungi kati kamulire ddala kale katumuleeta amulire ddala ate amateeka tuba tugamenye tutya kuba twagala bwenkanya bwagaana katumuzikuleyo tumumule tumutwalire amulye bamulire ddala kale bamulye awo tujja kuba naffe bamativu nti kati tetwamuziika teyafa wabula ayina gyali ewa Spice Diana. Jacob Omutuuze yampeereza message essimu yange lwakuba evuddeko nandibadde nzibalaga ng'alaga nti kye nakola nakikola mu bukyamu naye ye ng'omukulembeze kye yakolawo ku mazima g'amanyi kiki kye yakolawo ng'omukulembeze. Message eyo erimu byayogera ng'agamba nti yagenzeko ewa Spice mu maka ge n'atugamba nti yamulaga ku footage nti omuvubuka oyo yafa yali mu kikomera kye munda era omuvubuka oyo si gwe gusoose nga ye Jacob Omutuuze amusanga mu maka ga Spice. Kitegeeza Spice ne manager n'abalala bonna bamanyi omugenzi era n'agamba ne mu campaign ze eza Jacob Omutuuze yalabako omuvubuka oyo ng'ali ne ttiimu ya Spice Diana kati batandikira awo bongere okunoonyereza bwe bagaana ekyo nkyesigalizza.